Edrisa Muwonge y'omu ku beggwanyiza okukwatira ekibiina ki Nuupu Bendera mu kalulu k'omwaka ogujja. Ono yeggwanyiza kukiikirira Nakawa 1 ku lukiiko lwa KCCA. Muwonge y'omu ku bayisiddwa mu kakungunta okulondako kuba n'akwatira ekibiina kino Bendera ku kifo kino. Ategeezezza ng'ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa bwe bimusoomozezza. Bambuuzizza nze nga kiki engasse ku struggle ng'omuntu kubanga mbadde sirabika nnyo mawulire na mbeera weezityo. Ono alaze obwennyamivu olw'omu ku batuula kakiiko kano John Mary Ssebuufu ate okuba nga bavuganya naye ku kifo kye kimu. Ate simanyi bagenda muveetinga kubanga nabagenda muveetinga bonna yabatwanjulidde kati nolabira ddala nga kiyinza obbaamu obuzibu. Olw'ensonga eno alowooza nti yandiremerwa okufuna obwenkanya okuva mu kakiiko kano. Obwenkanya yinza okukola nga butono nnyo era nga njogeddeko ne bakkanenti bange betwesimbyewo ku kifo kyekimu ng'olabira ddala disappointment y'amaanyi era nga obwenkanya tusuubira butono. Kinajjukirwa nti abamu ku baali ku kakiiko kano okuli eyali ssentebe waako Mase Walukamba, Peter Maiso baawalirizibwa okulekulira oluvannyuma lw'okulaga obwetaavu okuvuganya ku bifo ebimu. Abakulira Nuupu batangaazizza ku nsonga ya Ssebuufu. Ensonga eyatulesa John Mary Ssebuufu ku kakiiko kano abadde n'obukugu okumala ebbanga ddene ate omulimu nga bwe mugulaba si mulimu gwa bulijjo. Kyokka abakulu mu kibiina era balambika nti naye alina okuyisibwa ng'abalala bonna baavuganya nabo ku kkaadi y'ekibiina. Tayinza kugenda mu process nze deputy spokesperson gye mpitamu, president gy'ayitamu, secretary general gy'ayitamu, omwogezi gy'ayitamu, kati ani g'ogamba atagiyitemu. So there is no guarantee for Mr. Ssebuufu being an EMC member that he will get the card. He will be vetted fairly with other candidates. Ne Ssebuufu aliko by'atangaazizza ku nsonga eno. Tulina kufuna abantu ba NRM bajje bavetinga National Unity Platform. Tulina kufuna abantu abalina obusobozi mu kibiina bakole omulimu. Naye kye batulina okukola nti candidate tulina omuntu ng'ali conflicted awo tumugjawo akakiiko ne kasobola okubeera independent n'abeera vetted. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu Harriet Chemutayi ategeezezza nga bwe waliwo omwagaanya eri abalina okwemulugunya ku bantu abali ku kakiiko kano be batakkiriziganya nabo okugenda okwekubira enduulu. And if you have another person and you want to complain that this person, even the candidates who have been vetted so far, if there is anybody who says that he was vetted by his competitor, let that person come out. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba engeri ensonga eno gyegenda okukwatibwamu mu kibiina kino.